Taata Richard Luweso y'emyaka 4 alumiriza mukazi we Joyce Nanfuko y'emyaka 39 okumukwatira ejjambiya n'amugoba okumwetooza ennyumba nga yagala okumusalako obusajja okutuusa lwe bagimuggyeko. Angobye n'ejjambiya wone nja kumutema yefudde alina omuzimu. Luweso agamba nti lwajjukira engeri Nanfuka gye yamumegga ekigwo n'amuvumbagatira ebisumuluzo by'amaka n'abinyolanyola okugira okubikutulako n'obulumi obungi bwe yayitamu n'olutiko lumumera. Kyapa kuchinga nyige. Oli mukwano gwo gwa yakuwa amagezi. Wava omwami ono yali ankuba angudde mu bulago antugalejja okulivaamu nga ndi mu bulago nange okwetaasa abambaki samusingisa ate sankwata nanta. Abafumbo bano abalina abaana bana batuze ku kyalo Kisombwa ekisangibwa mu Kayunga Town Council mu disitulikiti y'e Kayunga. Era nga tubasanze mu ofiisi ya Collins Kafeero ow'eddembe ly'obuntu amaka n'abaana omukazi gye yaddukidde nga ayagala Kafeero ayogere ne bba akomyewo mu maka. Nanfuka era agambye nti bba yasiba engu n'asengebwa Nakyeyombekedde nga mu bbanga ery'omwaka omulamba lyeyabulawo yawalirizibwa okwefunirayo omusajja amuwa saaviisi. Musajja mufuna ata ono wandekerawo abayinza okumpa sabuni nesitawunya zekenyini nemugamba nti engeri bwolina omusajja nze naawe tetuyinza kusobola kuddingana mukolera ffenna tekikyasoboka kubanga yaŋŋamba nja kutambula nfuluma era mbakulage ekituufu nakindaga. Nanfuka yeetondedde bba musonyiwe kubanga ne saaviisi omusiguze agimuweera mu nnyumba ye. Saaviisi sigifunira mu nju ye wabula onanampa ekitole kya sabuni gwemusanga ekayunga nakimpa senenkoma mu baana. Luweso yeerayiridde nti kafuuwa okuddira Nanfuka olw'ebikolobero byamutuusibwako nga n'olumu yamusaba Joyce anywe n'akunkumula omusulo mu giraasi n'amuwa anywe nga yagenda okukitegeera ng'amaze okusikako omumiro. Namugamba ompadde ki kino ne batuyita omusawo Sewekinaasi omuzungu yamugamba sooka okebera obutonda buno wagenda okebera obutunda nga ne kyamani wa nagamba mwana gwe buno omutima ki gwe wafuna buno bwe butunda siyinza kuddira mu kyalo ku byankuze mu mikono ndayira amazima ga nnyabo. Kyokka kino Nanfuka akisambaze n'alumiza Luweso okupangapanga ebigambo asobole okumugoberako mu maka aleete omugole gye yasenga. Mugamba wafumbirwa kati ono kimuluma olw'okubanza mugamba yakola ki wekiminiza ayagala omukyalo oli ajje mu maka bali abaana bakulu basigale wali kuba bamuwaawo buwiye siwawe beeyagale nze ng'omukyala ngenze era ono main point ye yonna yanze kufuluma mu baana. Wadde Luweso asoose kulayira obutasonyiwa Nanfuka wabula oluvannyuma lw'okubuulirwa nti akkanye ne mukyala we basonyiwagane bakuze abaana agambye nti wakusooka kwerowooza. Bibaddewo byonna ebikoleddwa nze naawe kusaba kisonyiwa tudde mu bupya tugende mu maaso. Kafeero awadde abafumbo bano amagezi ensonga z'amaka gaabwe baziggyemu ab'ekyalo wabula bazigonjoolerenga mu bantu abalina obukugu mu kutereeza amaka. Abajjukiza nti obutakkaanya bwabwe bukosa abaana era n'asaba omukazi akendeeze ku bigambo kubanga kizuuse nga kye kimu ku byagobya omusajja n'agenda asengewo omukazi omulala. Twagala mukuza abaana mu mpisa alina mu butereere. Sawulo okulira yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.